mutukirize tutandike tugenda okutandikira ku muvubuka ono Owori David eyali kapiteeni wa ttiimu ya Villa. Yattibwa wiiki ewedde era n'okuziikibwa n'aziikibwa. Bugenza okutuuka olunaku olwaleero nga poliisi yakakwata abantu 6 abaamuta abeenyigira mu kumuta abaligambibwa okubeera mu lukwe olw'okutta. Manyi omusango ogwo muzibu. Wabaawo ababeenyigiramu before, abeenyigiramu within n'abeenyigiramu after. Ate kati omusango gubeeredde omuzibu omanyiiwo Shadi yokeera ku makya n'okola emisango gyewammwe oba akamala okukola emisango n'okwata essimu n'okola nga Basayimo enkya sigenda kusobola kukola automatically nange omusango mbangu yingiddemu singa banoonyereza bakizuula nti mu kaseera ako wankula ku ssimu kati baawe ebyokwenda balina okumpita okuzuula waaki yakubira ggwe essimu kakati ekisobola okuntaasa kwe kubeera nga nina obukakafu nti wankubira essimu kino kyewali okola ki oŋŋambako naye ekifaananyi kyendabyemu ekigazi abanaffe ab'ebyokwerinda mu Uganda basazeewo okukola ku kintu bakikola nekituukirira ate mu mangu ag'embiro kubanga bw'otunuulira ku ngeri poliisi gyewaawaanyizaamu ensonga eno mu bwangu obw'ekitalo ne bakulaga engeri gye bagobereddemu ensonga oyinza okugamba nti nno wano ewaffe ab'ebyokwerinda olumu bakola babaagadde otukolera kakati okusinziira ku ngeri gye balambiseemu engeri gye basobola okuba nga ate basobola okuzuula abantu bano 6 be balina ekisinze nonno banna eri abazadde okusinziira ku bavubuka abakwatiddwa bali mu myaka 20 n'okukka wansi tuddamu luli twalaba akavubuka akakwatibwa nga kamaze obwemula abakulu ebigambo omanyi akaana akato kakuvuma ne kakukwasa n'ensonyi toveeyo kwerwanako nti bannanga akaana kampe mudde ontegedde naye sikyogera nongansika kubanga kyanyumira but the challenge kyeŋŋamba nti kyakusoomooza eri abatukulembera lwaki abaana betulowooza nti emyaka gikyalina kubeera mu masomero nga gavumenti etaddewo enteekateeka okuyamba abaana abo okubeera mu masomero waaki tebaliyo era nekino njagala okukiddamu abaana b'abantu ababeera ku makubo abasabiriza bakalamoja abawala bo we bakula era nabo bakomawo ne bafuna embuto ne bazaala abalenzi balagawa naye singa kulabira bawala obaako n'obulenzi maama bo tebazaala balenzi ogamba baana be bazaala kyeka babazaayo wa ekalamoja gye babajja nga babazaayo ku ddiiro ki kati balagawa kaakati ekyo nkigambye emyaka 20 n'okukkiira wansi ku balenzi 6 abakwatiddwa gy'emyaka kakati poliisi batugamba nti nno oluvannyuma jjukira Owori bamubbako essimu engoye n'engatto kakati poliisi yatracking essimu y'Owori okuva e Makindye essimu eyo nejja e Lugala Masanafu mu Lubaga division n'eyingirako mu Kampala city essimu eyo n'evaako bannaffe ab'ebyokwerinda balabanga essimu evuddeko ne bagenda mu intelligence yaabwe okunoonyereza mu Lugala Masanafu muyinza okubeeramu abatunda amasimu amakozese era baba bagatunda bagajjawa eyo gye bagwira ku mukulu ng'alina emmotoka ya Toyota Harrier ejjudde erimu ensawo 2 zijjudde amasimu agaali galowoozebwa okuba nga mabbe essimu ezaali kavalinga okuva eri omukulu oyo zaali simu 150 omukulu oyo n'ategeeza ab'ebyokwerinda nti omulimu taguliimu yekka naye Katonda yatonda abasirikale obugumirawo n'agamba nti omulimu gwagulimu ne munne era amasimu begabba oba bagagula tebabba bo naye bagula kubabye thank you bwe bagagula bagatwala mu ggwanga erya Rwanda gye bagatunda twawulira Kongo ndoze Kongo wajjula abakongo tebakyalina ssente bagula tebakyalina ndowooza ssente ziri Rwanda badogala kuyingira bizinensi kaakati poliisi noono owookubiri n'emukola ki naye n'emukwata kaakati bw'emala okukwata ono n'abantu 150 bano ate be babayamba okubalinkinga ku gganga y'ababbi abali mu Makindye abakuba bannaabwe abanyakula obusawo
n'obusimu. Yes, kati atera mu kaseera ako gange eyo ey'ababbi abali mu Makindye muvaamu omuntu abawa information nti waliwo ali mu kutunda essimu enzibe mu bitundu by'omu Kisenyi mu katale ka Usaafi. Otegeera kati naye emabega awo baali balina omuntu gwe baali identifying amanyiddwa nga Richard ye ate emirimu gy'agikolera mu Kisenyi naye atunda masimu. Kitegeeza nti bano ate amasimu tebagajja direct ku baana, bagajja ku Richard. Richard yagajja ku baana. Kati bano bone bagula ku Richard. Thank you. Otyo. Kakati we bategeera nti waliwo atunda essimu bitundu bya Usaafi bagenda ewa Richard. Bagamba nti Richard tuyambe otunoonyeze ani oyo agula alina essimu ekola ki? Eri mu kutundibwa. Etundibwa. Richard mu kukuba enkesi afuna atunde ki? Essimu. Kakati Richard ayogerezeganya naye amugamba ndeeta essimu ku Usaafi. Kakati ono yali alina okuleeta essimu ndowooza akatima ne keekengeramu. Bwe keekengeramu essimu n'agiwa owa booda. Tuli mu kutunda eri eyowooli. Eyowooli. Naye amugamba bw'osanga nga ewa Richard waliwo embeera etali nnungi funawo okweka essimu gw'oveeyo. Ebisigadde nja bisootinga. Owa booda kyamazima agenda okutuuka nga embeera eraganga wandiba nga waliwo ekiriwo. Essimu kati bano abaana si babbi balwadde. Essimu ku nsonga lwaki tasobola kutrackinga ssimu akantu ako begitati eyo foil gundi eyo. Foil paper. Eyo. Mwe bazisiba. Anti zibuza network. Naawe badde okimanyi. Nze mbadde simanyi bali manyi nkuwaddeyo akapya. Mbadde nkimanyi. Bwe batyo babba wansimu gaffe. Mukoze emirimu bannange. Kaakati poliisi egenda mu ttooyi gyesanga essimu kati ku ssimu okwo ne be bajjako bibayamba okubalinkinga obutereevu n'ekibinja ky'abayaaye abalala abali mu Makindye. Okategeera kati poliisi egenda e Makindye ekola ekikwekweto okuneekwata abavubuka 9. Mu bavubuka 9 poliisi ekola screening. Bw'ekola screening ejjamu 3 abakkiriza nti kituufu beetaba mu kutta owooli. Ekiruma nno kiri luddawa. Bagamba kituufu twetabamu naye ani yatta amanyiddwa nga Alaali. Alaali yakwata peva gye yakuba ku mutwe gw'owooli. Okategedde bulungi? Aliwa. Kaakati twagenza okumaliriza nga poliisi erina abantu 6 ku musango gw'owooli. Alaali kwali? Yawukali. Kategedde bulungi. So bwe bityo nno bwe bityo bwe biri katusuubire nti nno at least abatta omuvubuka ono banagenda mu maaso okubeera nga ate abakwatibwa manya bavunaanibwa nga bwe kigwanidde. Naye nze ndowooza nti nno cases ezifaanaganako nga bwe ziwadde teziriimu na muntu afudde nnyingi. Singa twali tusazewo okuvaayo okulwanisa ganga z'abavubuka bano ababbi singa twandibadde twazimalawo dda. Kubanga bw'otunuulira engeri gye baalukamu gye baluseemu olukwe okutuuka ku bavubuka bano balina abantu mu ghetto structures zaabwe basobola okubanga bakola ki bayitamu. So we tubanga ddala twagala kumalawo obubbi bw'abavubuka bano tusobolera ddala. Poliisi nawo kyekoze betujjako kiri abantu kye tubadde nga tuwulira ababoda nga batunyumiza mu poliisi yekobaana neki tekibavaako tekibavaako ate lwaki nti cases tulina nnyingi. Bakugambye omusajja bamusanze n'ensawo nnamba n'ensawo 2 nnamba nga zijjudde obubbi bw'amasimu. Amasimu ago gaba tegaddanga mu mikono gy'abannannyinigo kitegeeza nti nno bannyinigo baagavaako dda. Lwaki ago gabadde tegakolebwangu kunoonyereza wadde nga of course balina bebakola ki twalabako emega kaira already gye baakola mu kibuga ne bagamba amasimu ge tusuubira wabulirwako essimu gyangu ogino naye ngoloza go baagagabye buli wogendayo bakubuzaabuza. So ekyo bwe kitwe kirina kale katutambulira awo naye n'ekirala ekitiisaamu omanyidde omuyayi yalinga alabika. Munnaye kati osanga omuvubuka alabikira ddala obulungi ng'ali mu buyayi. Anti luli babakwatanga olw'ensonga olw'endabika. Kati bakyusaamu ndabika. Akuyita nako ng'awunya bulungi. Luli nga nakukwana n'omukkiriza nakutwalako ne out. Nakugamba yeebuzizza network. Abaana baba babidde amasimu nkole bannaye.
olina kyawo.